oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. olw'okubeera omusisi n'okuyiga amaanyi agali mu kimu eky'ekkumi nga sinaba na kufumbirwa, bannayuganda bajjangayo gundi visa ne zigwako visiting visa. Nze ne mbawa emirimu, nakulawo ka kampuni akakiliininga ennyumba z'abagagga. Kati nze nsalawo ze kusasula bw'oleketa olugezigezi ate nga ne visa eweddeko. Nyakula opabakuza Uganda kati ne bwekuwa $2 nze n'ensigaze nnyingi sirika n'ensigamu enti bwenabayisa wabula nga nina amagezi aganoonya ssente bwempindiza Katonda. Nkusabidde omwaka guno Katonda akuyiweko amafuta ag'okunoonya ssente koyo amakanisa g'abalokole nga gajjudde abantu basabi nnyo naye nga tebaafu nnyo. Ayingira munimi sha bwanazibula amaaso ate omugagga huuli asimbula agenda ku pradoyi ebyansaba n'abiva mafe bazibwe kaba yanazena mukyalidde amagana musajja kesala nzije munakuki oba apanga mutwalo ogamba gwa Uganda oba gwa Doli ogaavu go walike mukoke nti omwaka obwo obundeetera kugoberera abagagga mu kyaki ne banneetamwa kubanga ndi mulokole omwavu mwekutulako mu linnya lya Yesu. Nze nkulidde mu bulokole. Nina abagagga bamanyi nti apima pasita wano wazibiririza amaaso ate kiri mu buli kyaki olw'okuba abantu bamusabiriza nnyo. Bw'ozibiriza amaaso afuluma mpola mpola ogenda okulabaddatube nga taliimu ebbaasa bagira ndiwo omulala nagimuleetera mu kubanga abaddukako nga tebalinajja ku mmotoka ku mbadde nsaba obeera omukubi banaasimbiranga layini gamba nkitoola mu linnya lya Yesu. Obeera omukubi banaasimbiranga layini omulokole omwavu na kitiibwa. Okwogereza sisita mpi njagala kuwasa ate n'omugamba muyingire mu kisibo musabire bajeti n'ojoyininga ne predicate emyezi 3 bakukolera embaga bwe gwanga ogenda. Ati awo ogenze na kikoli obwavu butuleetera embeera ngezo naye Bayibuli nga nti waayo onooweebwa ekisokondeddwa ekikole ekikatiddwa. Nsaba tugule sente z'omukulu owo. Nze ne bwe nali mu Amerika nga mbeera n'obumotoka bwange abo 2-3 nga bwensiganako nze saasoose kusiga motoka ku private. Nze ne bwenafumbirwa nga simanyi gamba omusajja atembere weddewo. Nze sente z'akameeza ze boogerako simanyi bategeeza ki. Ebulaaya ekuyigiriza okupambana n'ensi eno n'onoonya sente ng'ate oli mutukuvu nnyo onoonya mukama. Gamba nti amiina. Sibagaana ku butabeera bufumbo bwammwe, njagala munywere mu bufumbo bw'oli naye malayika mulungi nnyo genda maaso naye mukole nnyo. Wanike emikono gy'enti engalo zange zino buli kyenkwatako Mukama nyamba kiraba omukisa. Tube hard working. Tukole nnyo. Oba wasoma oba tewasoma sente weeziri gamba nti guno omwaka sente zange weeziri bampe sidde. Sidde ani azirina? Kumbi n'omusalaba. Aba NBS mulinako ennugu bwenyimba obulungi temuteekako. Kumbi n'omusalaba
Maria. Nasanga Yesu na munonyanga kusaba na amazika kacha. Ataba MPS yagala kasoki kwataze. Yagala muteke mukafika kafudde bulungi. Mukazanyise kaveyo bulungi. Mutandike. Zengenda kola nyo sente nga nyimba ku mbaga. Nga buli mbaga gye bampita ngenda okubasabanga sente piki kuba eddoboozi eririna tantantala. Kati abagenda kuteekako olugambo alabika alina kyategeeza. Nze siri wakufumbirwa kati gama kyamina. No, enamanya kati Yesu akola. Ekatugana kugula sidi ng'otabuse. Mukama ansabira buli agula sidi eno 15. Tegeka ekisa kyo wanteeka. Kubanga nze ne bambeera n'ebizibu sitaani asigala alina ennugu kuba tebindabika. Yesu yanyenyeka mu musaayi Gologoosa. Ndi muwanguzi n'okukirawo. Sire mwana era siriremu. Mukama nsaba buli akwate 15 ogula sidi ez'omugenyi waffe. Each city, may they never lack. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tambula ziri mu ngalo za Nabbi 15 jakuswana bw'osigala ng'otudde. Gwe wenna osula ku bigere by'omutu. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.